abo babbi nnyo babi mukitambuliza ku kuvuruga bayimbi mbwera bayimbi abo tebalina nnyo kibagira amaloboozi gaabwe mabi bwe bagaba amaloboozi gaabwe mabi lwaki mwabagamba tusereza muzizo muzisigaze tetujja baproducinga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nalabyeko ku gundi y'aba producer. Abo babbi nnyo babi nnyo bannange mutuyambe ba producer twogedde nnyo ku mpisa olwaleero ba producer balina empisa envundu ba producer ba music muli babi nnyo mwetaaga okusabira mwetaaga mugende ndoza mwenna obaani abo abasabira pasita kyayinza obbasabira abalina empisa envundu tosobola keera ku makya n'otandika okugamba nti gwe copyright oyagala abayimbi n'otandika ozala w'abayimbi n'obavumaavuma. Nalabye Washington ng'ayogera ebigambo ningamba is this Washington ng'ayogera ebigambo agamba abayimbi tebalina maloboozi bali awo era tumala tujjamu endongo zaffe muyinza okulaba gwe Washington olina endongo. Washington waliyo yali akoze ku application ku gundi yali akozeyo gundi yenemu gundi instrument nemu nga ye bebyuma byakozesa zi fruit loops bakozesa simanyi zivyero simanyi zani zabwe. Do they pay for that copyright? Because people created those softwares and they are using them at the expense of just downloading them and using them. Do they pay? Mbadde ngamba we downloading oba bamala okusasula whatever cost it is kiba kiwedde bo basasula abazungu abakuleetinga zi fruit loops ezo babasasula. Omuyimbi bw'abanga yajja n'abonaabona n'omusanga n'akugamba jangu omproducing n'omuproducing akayimba lwaki tomwesonyiwa? Abaana abo kankubuulira empisa embi ffe ndowooza empisa embi ate kyafuuka kya bulijjo mu Uganda. Abantu balina emitima emivundu. Let me tell you, teri kibi nga kukola kintu kirungi kungulu naye ng'omutima gw'okikoleddemu mubi. Ba producer bye bali mu kkayanira essaawa eno they are not doing it in the right spirit. Bakikolera mu mutima. Nawe Washington ng'ayogera n'enzigwamu amaanyi ayogera abalaata agamba abayimbi tebamanyi kuyimba. I am here to tell you bw'oba owulira abakuyimba genda uyimbe ye teyayimba ye oluyimba lwe lwakomawa. Ye teyayimba lwaki ye tayimba amanyi okuyimba obulungi ekyo ekingeza kugamba. So the idea is very simple. Mwe ba producer mweyisiza bubi ku bayimbi baffe. Osanga ekiwala nga kino kyagala kuyimba producer akikutte akitutte akigambe njagala emiliyoni bambi tekigirina akyebakidde bekisenjinga sente ne production nga bewaako sexy waabwe nga batambula nga bagenda. Kati omwana ng'oyo ng'ayitawo ng'ogamba ye tamanyi kuyimba ze namuyamba. Wamuyamba wa? They paid a price. These people pay a price. You have not helped musicians, they have paid you. Nze manyi abayimbi abalemereddwa okuyimba because of producers. Ng'omuyimbi agamba yimba lwange naye maama nandibadde luni naye nga producer tasobola mu producing atalina ssente. Omuyimbi bw'akwata emitwalo gyaga n'agakuwa mu mbeera gy'aba alimu ezo ziba ssente nnyingi ku ye. Oba okutte rent we n'omutwala oba okutte ssente nnyingi. Kati Eddy Kenzo for example oba singa okukolerako example ku City ya Rose Eddy Kenzo emyaka aga 25 bw'oba nga wamuggyako emitwalo aga wamuggyako bulamu bw'oba owakana kiwakane. If we paid you just 200,000 emyaka 15 emabega he was simply a good entrepreneur eyamanya kyaliko. Ontegedde bulungi nnyo. That money meant a lot to Eddy Kenzo. Yandiziridde chapati yandiziriddemu emmere naye n'azikuwa yandisasudde rent somewhere. But what you have to know is when we enter into the technical bit of copyright, yes, waliwo be bayita neighboring rights, waliwo rights nyingi nnyo wetuuka ku copyright nti oluyimba ngabo olulaba awo oluyimba lumu
lubaako rights nyingi Yes. okuviira ddala kw'abaluwandiise Yes. a producer Yes. the artist Yes. ono akoze marketing yalwo everyone has a percentage now nkuzaayo ku kye twasookerako olulala twayogerako nakugamba ku national theatre naye nkugamba national theatre erina studio eyo twetaagamu producer ng'asasulwa gavumenti ne bagiequipinga bulungi nnyo nebeera stede oluyimba olwo bwe lukubwa nga gwe kyolina mu bulamu bwe ekyebbeeyi ndaga muntu yo ogenda wali ne bakubira oluyimba bwe mala oddukubira ne balukuwa ne balukola ka vidiyo n'olutwala ku radio Uganda ku yo business star TV ne magic ne byani ne baluzanya bwe bamala oduzanya bwe lutandika okukola sente ne bakuzaayo mu studio yalukola ne bagamba nti twateekako omuwendo tusasule ontegede bulungi nnyo because that's when the copyright can come nakugamba ekigambo copyright lwakuba nti abantu fe kimu kyetutwanya wano bakira luzungu baveeko babasasula let me tell you copyright they sell their rights even before nkugambye abawala babakozesa ne sex waliwo abalina studio zirimu n'obutanda waliwo baproducer anti nkugambye nti balina ne studio ng'erimu n'ekitanda bw'ojja ng'oli muwala nga tolina ssente bwegalabira wali nze kolera oluyimba so the idea is very simple. I am not saying this because I mpisa olugayo mu copyright under copyright laws. I am simply saying tubene n'empisa abantu abenjuyi bebayita banjuyi bbiri essaawa eno as producers when you come out twebuuza mmwe kiki service gye muwadde abayimbi babonaaboneddemu nze nalimbaddeko n'abayimbi mbimanyi producer asobola olemera oluyimba lwo kubanga tonnamusasula mitwalo gameka. Can we have an order mwengeri gye mukolamu eri professional enough okubeera nti mwetawo kubanga copy nakugamba nti copy is your copy. A right is a right to your copy. Now if you give me money for my copy I have sold you my copy. So the rights have transferred to you. Omuyimbi bwabanga yakwata sente ze ez'ekinaku nga wamukanda n'omukolera oluyimba oba okoze eki oba oweddeyo so ebyo bikola Uganda anti mpuliriza eri kikola bulala lwa nsonga and that's where most of you go wrong. This is where you go wrong. Most of you mwagala nnyo okugamba nti ate mu America bakola bwe bati ate Bungereza bakola bwe bati gw'oli mu America and we are looking up to them to streamline our industry. Stupid. That is very bogus. Don't go there. Tukyalina omulimu munene nnyo okutuuka but we look up to them. But then for you want to do exactly what they are doing. We are not doing exactly what they are doing, but we are looking up to them. This is what you guys are doing. Mwe muli mu kukopa, muli mu copy and paste. But what you are pasting, where you are pasting it is not pastable. Ekizibu ky'abaana abavubuka boogera ebintu nga birungi naye ng'ekyamazima mitima gyabwe mibi mivundu. Washington namulabe ng'ajerega abayimbi agamba abayimbi tebalina maloboozi tebalina gwe bw'obanga oli professional lwaki gwe tebamugamba nti gende ewa music trainer sijja kuproducinga kati tomaze okuproducinga oluyimba kati lwaki beesiba kuziyiseewo abayimbi tebalina nnyimba ze baakola nga zaafa ng'ekiyimba oli yakiteekamu ssente ze ne kifa lwaki ezo zo temuzeesibaako because nazo zina ba producer ochekedde buli luyimba lwe bakola hiti lwaki beesiba ku hiti so kitegeeza nti mwe ba producer mwe mufuna mu bayimbi naye mumwagala mumala obbanyigiriza mubajjeeko ssente bano abawala mubajjeeko bimubajjeeko mumaze obbanyigiriza kati ate essaawa eno mwagala mwefuula bwe muba mwagala okukola you bring back professionalism and you start from here.
mutandike na mogondeza mu bayimbi tulina ebizibu bingi ebya music yabbiddwa avaawa ava mu studio ontegedde music olina jja nagamba oluyimba lwange nga lwava mu studio ya muntu ne lugenda ne lufuuka olw'omuyimbi omulala kubanga bo baba bazitunze ontegedde beats tuzirabyeko beat yeva wano nedda wano naye nga byonna bivudde maki ba producer olwaleero Moze radio yafa ayaweya gundi ye eriruddawa nga Washington tanatusaba ebyo atubuulire what happened to radio's music because he was a producer gundi yazaaliwo zonna zaaliwo music wa radio yalagawo yamusuula bwe yamuziika gundi yagisuulayo mu ntaana nga baziika radio what happened to the music anti kyenkugamba nti when we don't have these answers we ask you kakati ate mmwe essaawa eno mulina bye mubanja abayimbi ffenaffe tukyalina bye tubanja mmwe baproducer mwami Washington mwetereze waliwo obuzibu you are killing artists okyegedde you are killing artists literally waliwo ba artists nkugambye abalemeddwa okuyimba because of producers ng'oli atunulamu n'agamba omusajja yagaana okutaaka yimba kange sirina ssente abaana abayimbi batunze ennyimba zaabwe nga baziguza abayimbi abalina ssente kubanga producer agamba gwe oluyimba luno lutunde ffe twagala ssente kati bamaze okufuna ssente kati batandise okwefuula beefuulanga kyogamba nti waliwo producer akolera obwereere kano kakodyo kakunoonya ssente nakulwanyisa Eddy Kenzo kati bo omanyi ffe mu Uganda tulina ekizibu oli bwawulira nti Eddy Kenzo bamuwadde ssente bonna nga badduka nabo kati bakozesa association hashtag wake up you have been sleeping ani bagambye okwebaka hashtag wake up for what why are you waking up you have been up all the time nga mukola ssente zammwe mubadde b'amaanyi ng'ensi batya kati essaawa eno mwe mwennyini mwetya the idea is very simple contribute to the industry will contribute back to you waliwo abayimbi bemmanyedde ddala obulungi nnyo nga basasudde abantu ababayambako ontegedde bw'oba nga tewayamba muyimbi ng'oli producer nga gwe kyewakola omukazi bwe yajja mu studio n'omugamba nti toba talina ssente n'omukola byonna bwe wamukola sasula naye bw'ayitawo talina kyagenda kukuwa they won't come back they are pissed at you they are simply quiet but they are pissed at you as producers so producers stop this nonsense nze siri nnyo omuntu w'abayimbi but bwe ndaba ekintu ekiri unfair I just come straight to it producer mwami Washington tulina ebibuuzo bingi ebitannaba kuddibwamu biyitirivu ku music wa radio until today tukyabuuza gundi drive yalagawo oba mwagiziika naye oba mwakola ki tetumanyi you had a lot of music so if there are these inconsistencies and very many complaints eziri buried under katate mu essaawa eno muvuddeyo n'ekintu ate ekintu mukitambuliza ku kuvuluga bayimbi mbwera abayimbi abo tebalina nnyo kibagira amaloboozi gaabwe mabi bwe bagamba amaloboozi gaabwe mabi lwaki mwabagamba nti sente zammwe zizo muzisigaze tetujja baproducinga katate ogamba otya omuyimbi bw'ayimba bubi gwoyimba mwe producing kale buli kaseera mbeera ne mwami Obote n'agera maaso n'okuba nti yagamba ebigambo lunaku olwali njagala okutegeeza kusula motors by the way nesangibwa Makindye Sula Motors tubatumiddeko mwebale nnyo abasula Motors obubaka tubabufunye mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda bufuna togenda bompa okay butwebaza nnyo Sula Motors tubebaza mwebale okutunda emmotoka ez'omulembe omanyi ekimu era tulina ne program gye tukola ndoza Sula Motors ajja tukwatirako very soon tujja show yaffe ey'okuyiga emmotoka abantu bayige enkola y'emmotoka y'envuga y'emmotoka n'enkozesa y'emmotoka accident zisusse nnyo ensangi zino naye nga zonna ziva kuba nti abantu baffe abali ku luguudo tebali competent by the way shezo kweziri ku YouTube channel yagaliwo muzinoonyeko mukadeke kamujagala okutegeeza ku Urban Bar enesangibwa na mngona opposite babulire ku Friday small gate buli Friday sembayo buli Friday sembayo mwezi
ekibeera wano okimanyi ekibira kibeera wano naye mu kibira mulimu ekyalo bakiyita batya owange rupiya yabadde ku kamera mbeere bulungi